Ekiri South Africa ate kikabuka anti His Excellency the President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Boboweny abaana bannayuganda abawangalira e South Africa abalimu nga ntunuka. Yes, Kyagulanyi Ssentamu Robert Boboweny live in South Africa ate bw'amala okuva e South Africa akoma wano ewaka ng'ennaku z'omwezi 5 tugenda ffenna Ntebe gwe munnayuganda wenna gy'osinziira atasobole kujjayo physically at least janguyo ku social media obeereko obunga abantu basobole okujja Entebbe International Airport tununule eggwanga kakisa ke tulina baganda baffe tubasaba tukakozesa effectively okulaba nga twejjako omumpembe ono yosaite yehabula eyajjanga ekizibu ambye eggwanga lyaffe alimazeewo atulesenga tuli bukunya tuli bwereere tetulina kye tulina olw'okuba nti munnange yajja n'ebigendererwa bye. So baganda bange mikwano gyange mbeera bwetyo bweri His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Boboweny live in South Africa buli kimu kyateredde dda buli kimu kyamaze dda okuba nga kitambula bulungi. So tulinze olunaku lw'omwezi nga 5 bannayuganda ffenna tugenda ate tunukime omununuzi w'eggwanga tulabe nga tutambuza Uganda yaffe ng'egenda mu maaso anti omukulembeze w'eggwanga pulezidenti w'abantu omulonde His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Boboweny gwe tugenda okubeera naye. Abalala bali ku byabwe ffe tunuulidde kimu Kyagulanyi Ssentamu Robert Boboweny atudde mu ntebe y'eggwanga awo tutandike okulamula era nga bannayuganda ffenna tugenda kusitukiramu wamu tugende tulabe nga twerwanako okusobola okweddiza ensi yaffe eyawambibwa omumpembe Yoserite Buhabulwa era nga kyo ekiri e South Africa njagala nkikulageko abaana bajjidde ddala mu bungi okubaawo ate era nayo ng'okwaniriza His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Boboweny. Kati oba bano bagambayo ki mayanga bagashumba tumina kye mutugamba mwe muli bafeeriya. Olunaku mulindwa lwa nkya, olunaku mulindwa lwe tubadde tulundiridde okwaniriza pulezidenti waffe okuya ku bugambo bw'obuwoomu obulungi bannanga olunaku lwa nkya. Nkoowoola bannayuganda abali mu provinsi omwenda ezikola South Africa, mwenna tubaaniriza, mwenna tuwayita, mwenna tubakoowoola bannange mujje tugende tuwaanirize pulezidenti waffe ku OR Tambo. Baganda bange oluvaawo wennyini okumuggyaawo tugenda kumutwala ejemisting ku playground we mukimanyi bulungi nnyo owali sports gala. Baganda bange mwenna aba Eastland saagala mwekwase ku luno mwabalidde empanga abejemisting mwabalidde empanga njagala buli muntu ali mu Jemistin nkunga ne sekukunga yenna mwe baganda bange bali mu Jemistin mwerekereza olunaku lw'enkya mugalewo ko bizinesi zammwe tugende tuwulirize ku pulezidenti omulonde. Nkoowoola buli ali mu Eastland mwerekereze bizinesi zammwe olunaku olumu terubunza nnyama. Tugende twanirize pulezidenti waffe ku kisaawe agenda kutuuka enkya ku kisaawe essaawa emu ey'okumakya kitegeeza essaawa 12 tulina okuba nga tuli ku kisaawe ku OR Tambo International Airport. So baganda bange mbakoowoola mwenna buli freedom fighter ali eyo, buli freedom fighter ali eyo bannange mujje mu bungi tulage pulezidenti waffe omukwano tuwulire ebigambo abagala omubuuza ebibuuza bali mububuuze mugenda kutugamba ki. Eno yokka ye chance gye tuyina mu lukalu lwa Africa waneeno ffe abafunye omukisa bannayuganda abali South Africa. Bw'awulira nga toyagala byenjogera awulira nga oba just olaba nga toyagala kundabako naye nga message gye njogera ekukwatako lwaki batosharinga message eno lwaki batosharinga video yange netuuke ku buli freedom fighter ali eyo ayagala okuwulira ebigambo nga bineeno. Baganda bange mulimu abo abatamanyi nti enkya pulezidenti agenda kubeera mu ggwanga kikakatako gwe kennyini okusharinga video eno n'obakakasa nti pulezidenti agenda kubeera mu ggwanga. Gweoyinza okuba nga tosobola kukola video eno gye nkoze naye ng'ate oyina amaanyi oyina obuvumu obusobola okusharinga video eno. Why not? Lwaki batogisharinga? Pulezidenti waffe ow'ekkumi ekinyambaza nno w'enki kati no kambabuulire weetuti bwe tulina okwambala
tukeere enkya nga ffenna tumyusizza ffenna ready ku kisaawe kya airport nga ffenna ready yaliko. Baganda bange, mbasaba, mbakoowoola, mbayita province omwenda mwenna ate ne kana akalangera kankayiseewo still oyo yenna awulira nga ayagala okusimbula ku ssaawa ya leero wonna waali ng'ayagala kusula mu kibuga gye mistin still osobola okunkutaktinga. Still osobola okuyita abo bakwano bo bosobola okuyitamu abakulembeze baffe abali ku topu n'obagamba bannange nze sirina wakusula njagala kusula mu Gemistini omukulembeze wange njagala nkere ku makya nga mulabako ate mwanirize. Why not? So baganda bange mbayita era nga mbakoowoola guno gwe mulundi eno ye chance yokka gye tusembayo okubeerako ne pulezidenti waffe ng'agenda entebe mu ntebe ekyo nakibasuubiza. Pulezidenti agenda kujja wano atunnyonnyole eggwanga lyaffe bw'aba alikutte agenda lifuga atya, era nga ffe bannayuganda bali mu diaspora agenda tulowoozaako ki, osobola okukkiriza ogenda kukkirizibwa okubuuza ebibuuzo byonna. So baganda bange nziramu obakoowoola buto enkya ku makya twesange ku airport. President tumugye ku airport tumuleete ku venue yaffe eri Gemistini. Baganda bange abeje Gemistini nziramu era okubayita n'okubakoowoola mbagamba nti bannanga olunaku lwankya olunaku olumu teruvunza nnyama tugende twaniriza omukulembeze waffe gwe atasobola genda tukusange ku venue nga watuuse dda. Ate munaatugamba ki ekirala? Kye mugenda tugamba bulijjo era nga ffe bannayuganda bali mu diaspora agenda tulowoozaako ki, osobola okukkiriza ogenda kukkirizibwa okubuuza ebibuuzo byonna. So baganda bange nziramu obakoowoola buto enkya ku makya twesange ku airport. President tumugye ku airport tumuleete ku venue yaffe eri Gemistini. Baganda bange abeje Gemistini nziramu era okubayita n'okubakoowoola mbagamba nti bannanga olunaku lwankya olunaku olumu teruvunza nnyama tugende twaniriza omukulembeze waffe gwe atasobola genda tukusange ku venue nga watuuse dda. Ate munaatugamba ki ekirala? Kye mugenda tugamba bulijjo abeje Gemistini mutugamba pulezidenti bamuleeta bamuteeka wala, pulezidenti bamuleeta bamuteeka wala. Ogenda kukkirizibwa okubuuza ebibuuzo byonna. So baganda bange nziramu obakoowoola buto enkya ku makya twesange ku airport. President tumugye ku airport tumuleete ku venue yaffe eri Gemistini. Baganda bange abeje Gemistini nziramu era okubayita n'okubakoowoola mbagamba nti bannanga olunaku lwankya olunaku olumu teruvunza nnyama tugende twaniriza omukulembeze waffe gwe atasobola genda tukusange ku venue nga watuuse dda. Ate munaatugamba ki ekirala? Kye mugenda tugamba bulijjo abeje Gemistini mutugamba pulezidenti bamuleeta bamuteeka wala, pulezidenti bamuleeta bamuteeka wala. Abaana b'e South Africa ate era leero lwammwe kwaniriza mukulembeze wa ggwanga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, the elected President of Uganda. Teriyo kulanga kulala. Omukulembeze ali wamu nammwe olunaku olwaleero baganda baffe abawangalira e South Africa. Tubajjukiza nti ke kaseera ke tulina, manyi kaakati tuba n'obudde butono naye tugezaako okujjukiza abantu baffe naba nga bategeera ki ekigenda mu maaso nawa pulezidenti waabwe waaba ali. So naku olwaleero omukulembeze waffe ali na baana ba South Africa, mujje mwanirize omukulembeze waffe, mujje mumulage omukwano, mujje mumulage okwagala ono gwe tulina gwe tunuulidde kubanga yatwala ensi yaffe mu maaso ate era ffenna yatutwala mu maaso. Kale tuba beesimbu nnyo bwe tulaba nga mwenna mutukwataganira wamu okumwaniriza n'okumubugaabuga eyo gy'aba asobodde okujja okukyalirako. South Africa ekiriyo nakyo kiwuma nti omukulembeze ali nammwe olunaku olwaleero, byonna tubikole naye Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Ate ennaku z'omwezi nga 5 baganda baffe mwenna tubakoowoola mwe bannayuganda lunaku lwaffe. Ennaku z'omwezi nga 5 His Excellency the elected President of Uganda agenda kubeera naffe wano mu kisaawe Entebbe. Ate bwe tumala tugende tuyingire eggwanga, tugende tuyingire State House tuggyemu omubbi w'akalulu oyo yawamba akalulu k'abannayuganda, eyagyeyo akalulu k'abannansi n'akazza mikono gye n'alowooza nti nno
ebyo biwedde takyalina kyatugamba kyamaanyi wabula ffe bannayuganda ffe abaneerwisa singa tunaba tetuyimukiddeemu kugenda kwerwanako. So baganda baffe ba mikwano mwenna tubakoowoola ng'ennaku z'omwezi 5 tuliyambale ngule olutalo nga luwedde tuliyambale ngule tulizimba mu Uganda empya. Comrade Ambassador Sali Disani Kasasa Bere Katumba Kasode Zinda Fahadi Bannayuganda eno time tunule gwanga lyaffe tolinda ki gwe maanyiko bw'ogattako ettaffaali kuffe kwe kunule gwanga lyo tugende twanirize omukulembeze waffe w'eggwanga tulinunule okuva mu buwambe ate naki lalo olutalo nga luwedde tuliyambale ngule mwebale nnyo. olutalo nga luwedde tuliyambale ngule olutalo nga luwedde tuliyambale ngule tulizimba mu Uganda empya. Comrade Ambassador Sali Disani Kasasa Bere Katumba Kasode Zinda Fahadi Bannayuganda eno time tunule gwanga lyaffe tolinda ki gwe maanyiko bw'ogattako ettaffaali kuffe kwe kunule gwanga lyo tugende twanirize omukulembeze waffe w'eggwanga tulinunule okuva mu buwambe ate naki lalo olutalo nga luwedde tuliyambale ngule olutalo nga luwedde tuliyambale ngule olutalo nga luwedde tuliyambale ngule tulizimba mu Uganda empya. Baganda baffe mwenna olutalo nga luwedde tuliyambale ngule tulivimba mu Uganda empya tulifuna ku nsi ey'essanyu ensi eyeeyagaza ensi gye tuneenyumirizaamu n'essaawa zino omumpembe ng'akyatuzibya amaaso ng'akyatufudde ebitategeerekeka ng'akyatufudde okubeerawo nti ensi yaffe tetugasa banange twekuŋŋaanye twekoowoole twekwatekwate tulabe nga tunonera eggwanga. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Batidd Amanyi ali South Africa nakyo temukyerabira baganda baffe abeerudde South Africa banange mugende mwanirize omununuzi waffe ali nammwe banange muyimukireemu mugende munnange buli kachansi ke tulina tugenda kulaba nga tukakozesa effectively okulaba nga tununula eggwanga lyaffe. Uganda egenda kununulwa baganda baffe ekyo nakyo mukirowoozeeko nti Uganda egenda kununulwa era Uganda mu kununulwa kwegendamu Kyagulanyi Ssentamu Batidd Amanyi yatukulembedde muno baganda bange ate nga byonna abikoledde ddala bulungi nga wetubibala era nga wetubisuubira. So gwe mukwano gwange nawe muganda wange wenna awuliriza twongera okubategeeza nti omukulembeze ali South Africa buli kimu kigenda tambula bulungi ate olunaku olwaleero baganda ffe ab'e South Africa kansubire nammwe mukikoneddemu ddala bulungi nga wetukyagala era nga wetukisuubira. Mwebale nnyo mwebale ddala kwagala mukulembeze waffe ate n'okumwaniriza mu ssanyu ne mu kitiibwa. Amusizza bakomrades mwenna abawangalire South Africa, Lesotho, Botswana, Mozambique niwano bategeeza nti omukulembeze wa Uganda His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tagenda tuuka leero mu ggwanga lya South Africa atuuka nkya insha Allah biidhni rahman ku ssaawa emu ey'okumakya ennaku z'omwezi 3 lw'enkya. Bakomrades mwenna bannayuganda mwenna mwambale red oba tolina balet please funa enkofiira nga ya red oba tolina t-shirt ya struggle gula t-shirt nga ya red yambala sharia nga ya red ekanzu yambala ya red oba gomesi nga ya red oba ekanzu ya mwera nga ya red. Twanirize omukulembeze w'abantu twanirize people's president enkya ssaawa emu njagala OR Tambo tugisiige red jjukira nti siigino gye tugenda okukola enkya yeraga ekigenda okubeera e Uganda. Comrade mwenna
bannayuganda mwenna mujje muwulire message y'omukulembeze wa Uganda. Mbasaba tusinkane ekyagwara Tambo ku ssaawa emu ey'okumakya bwe tuvaawo tugenda Jamestown Sports Club tugenda obanga tusinkana ewali omupiira gwaffe ogwaggwa omwezi oguwedde. Tusinkane nkya insha Allah eggwanga lya South Africa atuuka nkya insha Allah biidhini rahmani ku ssaawa emu ey'okumakya ennaku z'omwezi 3 lw'enkya. Bakomrades mwenna bannayuganda mwenna mwambale red. Boto ina ballet please kuna kofira nga ya red. Boto ina t-shirt ya struggle kuna t-shirt nga ya red. Yambala shali yanga ya red, ekanzu yambala ya red, oba gomesi nga ya red, oba ekanzu ya mwera nga ya red. Tuanirize omukulembeze w'abantu. Tuanirize people's president. Enkya ssaawa emu njagala OR Tambo tugisige red. Jukira nti sigino gye tugenda okukola enkya yeeraga ekigenda okubeera Uganda. Komredi mwenna bannayuganda mwenna mujje muwulire message y'omukulembeze wa Uganda. Mbasaba tusinkane ekyagwara Tambo ku ssaawa emu ey'okumakya bwe tuvaawo tugenda Jamestown Sports Club tugenda obanga tusinkana ewali omupiira gwaffe ogwaggwa omwezi oguwedde. Tusinkane nkya insha Allah. Assalamu alaikum. Webale nnyo muganda waffe okoowola bannayuganda banno abawangaala South Africa mwena mambi mujje tunyumirire wamu ate nga tulina omukulembeze waffe His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, the elected president of Uganda, ate alina mmwe South Africa, so mumutukuumire ate mumala mumutuweereze bulungi, naffe tubasuubiza nti president tujja mukuma bulungi. Olunaku lwakuna ffe ng'ennaku z'omwezi 5 bannayuganda abali eka munange we tugenda okwaniriza omulunzi w'eggwanga president w'abantu Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, the elected president of Uganda, the true definition of opposition of Uganda, ate nga ate opposition wawa, the elected president of Uganda, the people's hope, banange the success of Museveni, banange buli kimu yeye. Anyway, embeera bwetyo bwegenda okubeera e South Africa, buli kimu kyateredde dda, buli kimu kiri bulindaala. Tulinze His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine okutukulemberamu n'okututwala mu maaso. Anti South Africa bo abaana basimbudde dda, tewali agambayo.